Soul TV program Omunyo Kumacha. Enkyalero program Omunyo Kumacha buli wakusatu tubeera ne Harold KAIJA, tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Sobi kubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo mu kiseera kino kyennyini. Amannya gange zetusima Polo era mbabuuzaako nti mwasise mutya basebo ne banyabo abazuukuka naffe ku Munyo Kumacha. Tusaasidde nnyo abafunye ebizibu era tusanyukira nnyo abafunye omukisa. Twongera okukubiriza abantu baffe yonna gye muli nti embeera ey'obutujju obugenda mu maaso mu ggwanga twegendereze era n'ab'ebyokwerinda tubasaba nti mukole ekiteekeddwa okukolebwa kyonna. Amawulire agava erudda eri mu Kamwenge district abantu abatuusiddwako obulumbaganyi obwo era twongera okusaasira famire zaabwe n'eggwanga okutwaliza awamu naye tulina essuubi nti ab'ebyokwerinda abaffe bajja kukola ekisoboka kyonna kulaba nga tuyita mu nnaku zino enkulu n'ebikujjuko ebyasekuukulu nga ate tewaliiwo omusaayi mulala oguyiika. Nyongera obbaniriza mu program abatuwa obubaka obutwebaza n'obutusiima n'obutuzaama amaanyi tunaffe tubeebaza. Tulindiridde ennaku z'omwezi 3 mu Desemba okubasinkana mu Vision Night. Vision Night tuli ku Canaanland Makerere Kikoni gye tugenda okusiiba era tuzibye era tusule. 3 mu Desemba twaniriza mwaka 2024 mu maaso ga Mukama. Nja kwanjula Harold KAIJA akubuuzeeko nga bulijjo tutandike program. KAIJA. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyaffe bwe tuli mu buwambi mwenna gye muli yonna mu nsi yonna tubasanga. Njagala okusaasira mukwano gwaffe munnaffe Nakibinge, Omulangira Nakibinge Kasanda olw'okufiirwa taata we Omulangira Bemba gwe twaziise gye Kasanda abadde n'emyaka 13. Ono yo nagikkiriza kubanga bamuzaalira wano Mengo. Mengo wano n'asomera Makayi ate yali Mulangira Kabaka n'amuyita n'amutwala mu Lusekabaka Muteesa n'abeera mu Lubiri n'abeera musirikale we era baga ekyafaayo kimu kyakola lwe embogo yali erumbye Ssekabaka n'agikuba n'agitta. Era abo baali balumba Olubiri mu 6 Mulangira Bemba yali munnyo mu Lubiri bibamu kubadduka era kwe kusenga eyo Kasanda mu lutalo olwaleeta gavumenti ya Muganda nge Kiwanda n'alwetabamu butereevu bwe yalwetabaamu afudde abanja kweri ebbanja n'agattako abadde amaze emyezi 8 nga nalina eri abakadde nga nayo talikola ki talifuna. Eyo no gye nasanze Reverend Kityo ali mu ofiisi ya Bishop w'Emityana nti buli kumakya babeerako tubeerako ku programu yaffe abeerako programu bwena abeerako n'abadde mpulira nga ndi mukonga siyana gajja Reverend ng'agamba abantu munenkya ajja kubaako nga Reverend nonzise badde mukonga sijja kubeera naye ngenda nga bw'ogambye Reverend ne message mwageetwa abaddeyo ne Bishop yawummula. So mukolo gwabadde gw'amaanyi tumutumiddeko kwaddeko Minister Kawuki Minisita w'Emmengo Kawuki so nti yabadde muntu gwe twazise yabadde w'amaanyi so twagala okubasaasira nnyo Muganda Nakibinge n'abalala bonna ate era ne munnaffe bya Mukama gwe bakuba amasasi mu 2005 omusajja gwe bayita Magara Ramadhani Magala ku Bulange n'abeera mu wheelchair era ali mu kagaali. Maama we yamufuddeko, maama we abeera kyenjoji eyo, maama we yabadde amujjanjaba era Dr. Bominga yabalabira naye nga maama yakolera ddala ogwaki ne maama yalwala ntumutwalako emulaga eyo ntujjanjaba mulaga eyo nga neneefukazi nga buli kyokwatako ssente ne yafudde era yazikiddwa gye ekyenjojo. Ye Dr. BESIGYE yakoze ki yagenze okumuziika naye twagala kumusaasira. Nammwe mwenna abafunye ebizibu
olunaku lw'enkya tugenda kuba n'okusaba okwabanyigirizibwa abali mu buwambe. Tugenda kubeera ekavule ku ofiisi ya National Unity Platform. Fena ebiina ebirala ebyabo abawulira nti bali mu buwambe sebe gye tugenda okubeera. Ate era mu afternoon tugenda kubeera ne kandebe date yaffe entuufu olwaleera mu afternoon kussa kuva ssaawa 8 tugenda kubeera ne Christmas carols omulodi yatuyise ez'ekibuga yese era zigenda kukulemberwa Archbishop Paul Semwogerere. So bannange bannakibuga temugamba mbu saabatemezaako omulodi aŋŋambye mbategeeze nga tuyimba ennyimba so nange mbaagaliza Christmas ey'essanyu ey'emirembe. Kyembadde mbagamba ennaku zino tofa na nsi. Simanyi lwaki Katonda amanye n'oluusi okumpa okuyitibwamu. Yesu yazaalibwa mu kiraalo. Mu abatali balunzi temukimanyi nefe amanyi okulunda ate si ekiraalo eky'ennaku tutandise n'okussaamu seminti kiri eky'ettaka eky'obusa. Katonda okumuzaali okusalawo nti omwana we azaalibwe mu kiraalo kyali deliberate kubalaga nti agiidde ddala okutandikira ddala ku musingi ku foundation. So nti gwe ayagala ogula essuuti eyakakadde ayagala okwewola omanyi wali ennaku zino ne gundi Christmas loan ayagala okubba muno ayagala okukola ki okola bya bwereere ekikulu ennyo mutima gwe twatusinga okuwaayo ennyo. So nti tulya ssente ezaali badde ez'abaana okubazzaayo kubanga n'abalala manyi abaana bakomyo tebalina ripooti temanyi wabayise oba tebakoze ki tebayise naye bannaddiini akasemanyi gyakubasaba mutuyambe mutugambire kuba n'abantu abatufubuddako abatubbye kuba nakizudde babuukiza ebifo by'omu maaso bagenda kubeera awo munaku enkulu mu maaso awo ffe nga tuli eno mabega kati ffe tujja kuba tusaakaanya kasamwogere ekintu ekituluma nga ffe tusaakaanya nga tubakubira mu ngalo Ssaabasajja mbagambeko nti batuyisiza bubi batubbye emikisa gyaffe bagitutte batwavuwaza so byonna byonna mbitugambire nti kale tweyanze nnyo tweyanzege Harold KAIJA obubaka obwo ndowooza butuuse. Reverend Kiwanda wuno waali Honorable Godfrey Kiwanda Sobi buuza Munnamityana Munnasingo Munnamityana wova toyombye nawuliddeyo omulala ssebo nga naye akakozesa agundi muganda wange Simeewo yazogera nange ngamba yakubidde ku nanyiniko essimu. Abatulaba ku munnyo ku makya mbalamusiza Katonda yeebazibwe olwaleero tuyingidde ennaku z'omwezi 20 omwezi guno ogwa Desemba. Olaba we twagutandikira okuva mu January Katonda tutambuza semba kubebaza kubajjukiza ennaku z'omwezi 31 tuli mu Vision Night Desemba n'omusumba Aloysius Bugingo. Ku mulundi gwe nabagamba nti tuluyita olunaku it's like an accountability day. Abantu batono nnyo Apollo abafuna ekiseera ne bafumiitiriza ku biki bye batuuseeko ne bafumiitiriza ku biki baagala okutuukako omwaka ogubaguddako. Abantu abamu balowooza nti bw'olowooza ku byogenda okutuukako ofuna ebizibu bisatu. Ekisooka oggwamu amaanyi bw'otabituukako. Ekyokubiri bakusekerera singa oba olina bye washaringa nabo ng'eyalemererwa ne bala nekukuteeka mu luse lw'abalemererwa nga nali ngambye eggula emmotoka omwaka guno naye egaanyi. Ekyokusatu abantu balowooza nti obutaabaako biruubirirwa mu bulamu buwanguzi kuba tomanya w'olemereddwa. Nti omuntu atamanyi gy'alaga tabula kubanga gy'alaga aba tamanyiiyo. Then you cannot get lost. Ndowooza mbi naye eyo. But certainly abantu abamu bayitawo bwe bato mu bulamu because he has no target
noyitamu bwotyo nga tomanyi na ja obanga mugenda mu kapiira okuwuminga naku zina abantu bakola obusaawe tumuli goolo naye n'abatuuyana kagamba kati obulamu n'obuvaamu ng'otuuyanye naye nga you have no scores kakati bwe guba omupiira bwe gutyo it cannot be a competition ante tusobola kubala ng'omuwanguzi kale guyinza okuba draw bayinza okuwangula but ekisaawe kyonna kyogenda okuzanyira making sure nti mulimu goal posts so vision night etuyamba okusettinga goal posts etuyamba okusettinga goal posts reef n'agumala nasoka nafuira goal went gyoli nafuira nga ne gutandika kanakwa n'ozomwezi nga 31 that vision night it helps us to have a fresh beginning tutandise era no mangenda kuzanyira ennaku 365 munaku 365 if it's about savings this is going to be my target munaku zino nja kusavinga siringisi nenga nti nja kusavinga sinjo mutwalo gumugumu sebuli lunaku and that will be 3.6 million shillings maybe by the end of omwaka mulamba or 3.6 kakati kikulu nnyo mu bulamu bw'abantu ffenna okuba ne starting point starting point ene ekuyamba nnyo mu bulamu bwo olabanga gamateka tugende naye ekyo kyoyingiramu ekiro ekyo n'olowooleza n'ogamba bino byengenda okutuukako ne mbiteeka ne wansi ne mbiwandiika olupapula lwolwo lwoteeseeko biteeke mu kisenge kyo tandika okubitunulako buli lunaku read through them ku makya n'olweggulu ekiwedde kigololeko and there is no problem ebimu okugaana simutawana these are your goals ezimu bwe ziba ziganye tunazigendako mu 2025 amen so it's a vision night I want to invite all of you tubeereyo ne omusumba Aloysius era twagala okumwebaza ne fraternity yonna ya Salt Media nti tukunze tubana b'embarara tubana b'ekasejindi mukungana ejinja n'abalala bonna tubaaniriza okubeera nabo ate mwe bannamitiyaana njawulo okubaaniriza mu ngeri enjawulo bannamitiyaana abesingo abantu ba Buganda Masaka ffenna okubeerayo let's come and celebrate together. Good. Honorable Godfrey Chwanda Sobi kyobadde oyogerako bannakanan bonna bakimanyi nti vision night buli omu ajja n'ekitabo kye mwawandiika visions eza omwaka oguddako era nga bw'oyogedde kabeera kaseera kakutiikinga n'okuwandiika visions empya ez'omwaka oguddako. Tubaaniriza 3 December tuli Makerere Kikoni ku Canaanland naye nga programu eno omunyo ku makya ekutuusibako aba John Huss International College of Health Sciences bano bebeesoddeyo okubangula abaana b'eggwanga mu nsonga z'ebyobujjanjabi n'obusawo basangibwa mu Njeru Municipality Bwikwe District mugende mbatuukirire kyetumanyiiko nti olusoma olusooka intake esooka ya January gwe mwezi ogujja mpozi intake eddako bobanga osubiddwa ojja kuyingira mu intake ya July beba John Huss International College of Health Sciences ebuyikwe Njeru Municipality. Tutandise program Honorable KAIJA ensonga etulese ya ebigenda maaso okusingira ddala abantu batandise okwebuuza ebibuuzo balaba ebigenda maaso ebimu tebabitegeera motoka eziweebwa abakungu zikapyata ezisembyeyo eziweereddwa abakungu ba speaker bawummula zibalirirwamu obuwumbi 2.5 figure yandibanga televere kiriya ne 2.5 n'okweyongera zisuka kwawo motoka zino ng'ogyeko motoka ezo waliwo supplementary budget era yakayisibwa juzi naye abaddeko ebibuuzo bingi mwabaddemu budgets ez'enjawulo naye nga ekyasinze ndowooza okukwata abantu yensonga y'okuba nti mu supplementary eyo era mubaddemu ensimbi nazo ezayisewo bwe zityo ne byogerwa nti ba members of parliament buli omu yabadde ateekebwa okufuna $1,000,000
bagende benazeeko enfuufu mu biseera bino ebyenako enkulu. Actually n'emmotoka zino 5 zikapyata ezaweereddwa abasipiika abaawummula abamu bagiyise Christmas gift. Jjukira abaspeakers abaawummula okusinziira ku tteeka erya Parliamentary Pensions Act eryakakoleddwamu enongoosereza. Speaker afuna eyawummula afuna omusaala, afuna medical insurance ensente ez'obujjanjabi, afuna housing allowance, afuna abakuumi security abawaka era n'ebirala bwe bityo ebiwerako. So ensonga eyo yaleetedde abantu okulowooza nti abakulembeze tebafiiringa bulumi obuli mu bantu aba bulijjo bwe bakulembera. Era kyekibuuzo kye tubuuza olunaku olwaleero gwa tulaba oba osindika kamesegi ko ekiseera nga katuuse tubuulire golowooza abakulembeze bamanyi be bakulembera kye bayitamu okusinziira ku bino bye tulaba oba nedda. Ndowooza ojja kutandikirawo Honorable KAIJA. Ekigambo ekituufu kibadde ogedde bakita insensitive. Yep. Kwe kubanga oli takyawulira kyewulira. Waliwo article nagifuna juuzaawo, article eyo nga yawandiikibwa professor omu nga professor noza ali Canada. Bwe nagifuna why people go mad once they acquire leadership. Yafuluma lwaki abantu balaluka nga bafunye obukulembeze. Yagiwandika ndowooza mu January 18. Erinnya lye sirimu kuliraba mangu. Naye professor ono era akola research n'agamba nti abantu bangi bafuna obukulembeze nti bakigeraagalanya n'okubanga ng'agudde ki eddalu. Ekyokubiri n'agamba baluuzinga kibayita mu psychology tukita empathy. Kwe kweteeka mu bigere bya Kiwanda n'empula Kiwanda bwawulira. Era ebimu byolaba nga bagamba nti omuntu bw'anaabeera mu kifo n'ekisanja ne bakiwa time. Sigamba nti bakuwadde nga bagamba mu public service tebamuwadde omulimu tekuliko kisi tegulina contract. Ali wano mpaka lwalikola kya bawa ttaamu. Ne bakigala ebeera renewable nga bakakasa nti aba renewinga oba abagizza obujja banaabanga n'obusobozi either okumwongerayo oba okumuleka kati nga batunuulira ekyo nti omuntu abagize bwadde ekyolabula kati gundi yakyuka befuna ssente gundi yakyuka gundi yajja bati yakyuka nti kye abantu babanga abagudde eddalu baba tebakyawulira bantu baluma abamu. Yes, anti yaga abantu era zezikeze kyova nti obukulembeze akyali ku nsonga z'abantu abantu bakwewuunya. Tokiwulira gundi teyakyuka Kiwanda teyakyuka po teyakyuka okiwulira nnyo lwaki tebasinze okulaba. Okay. Era kubayita okuyitibwa nti kati gwe Katonda obukulembeze obulimu nga kkolo. Parliament eyaliwo mu biseera by'enkaaga twesa tujjukirako abantu babiri, Daudi Okyenge ne Muzeeyi Byanyima. Ateba Grace binjira akati omunoza ku bwa minisita negamba mu Parliament. Okay. Daudi Okyenge nagulira kiro si binjira olaga minisita wago. He's not addressed as MP. Bamu addressing a minister. Nembifo jagenda onoonya nga buli kisanya kya Parliament oyina abastanding out nga batono. Nwebuuza ate bali abalala nga bayiseewo buyise. Nze ekintu ky'emmotoka kyankanga nnyo. Zine 5 zikapyata nnyo. Neŋŋamba Parliament eri mu katego naye ekyayirwa eddala abantu. Kuba juze badinga ne scandals okwata MP abenkana batyani abatuwala gye batutera abasipenia ko sente. Juze sibana bagenda myanzo kakati juze ate waliwo omweyagezi n'atubuulira bamusindika mu workshop ne workshop yadnamu yali ya sawa 2 agenda okuvaawo ng'asayiniriza $4,200,000 musawa 2 yakola milioni zo zange za muwaki wa musolo. Kiki ngenda okufuna munnaamwe ekyetaagisa omuntu musawa 2 afune $4,200,000
Onadebo Kaija nga tonabagenda wala emotoka zino ne privileges zetwogerako byonna biri muteeka era sibe bano bokka baspeaker bawumula abafuna bino n'abalamuzi aba Supreme Court abawumula bonna bawumula n'emisala gyabwe bawumula n'emotoka mpya n'obukuumye waka ne medical n'ebirala byonna bwe biri njagala ogenononya akatabo k'amaka g'abawansi privileges zino lindako ne ba Lord Mayor mukwano gwo Elias Lukwago azifuna bwali mu office anti bwali umula bwekiri retirement no ngamba wano mu office tuli mukwogera kuwummula etonga batu retirement isongeri ku yes tuli mukwogera ko yes kibaita okuwummula kyeki Abamerica muteeka bwe wawandika bagamba abakulembeze tebeekoleranga amateeka agabafuula ab'enjawulo ku bantu bakulembera kubanga omuntu bwawummula bamuwa akasimu si immediately ako nakola ki nagenda nako abasirikale sebabawa amabaati biki ako genza akabakayita kaki kasimu retirement package nasigala ku pension pension ebeera fraction era kyebagamba okuwummuza abalamuzi n'emisala kikyamu then tembawummuza baberenga mu America yudaye judge kikyamu abantu okuwumula n'emisala gyabwe akati omusiki bayita omusala presupposes nti okola obeera ogukolerera okola osasulwa kibasawo pension ofune fraction kyova olaba abantu amu nga banaatera okuwummula baddayo ne basoma afune ka qualification kubanga nti sente ze bakuwaza omusala fraction ey'omusala gwasemba kufuna neranga actually pension engeri gyekolamu government ekuteerako naawe ne batoola ku musala gwo gwa buli mwezi n'otereka akati goli mu byamu bya ndi ku pension muteeka lino erya parliamentary pension ate oba okyateekako kubanga oba tokyakola pension oba wakola ki noŋŋamba wano ng'okyakola nedda kyendi mugga kati pension omanza okukola ki sente ziba fraction ezo sente ez'omusaala gwo kyovula pension tefaanagana nga mwakola omusala ki omulimu gwe gumu n'owummula kakati owadde vice president sekandi emmotoka n'omugamba ne mu buli myaka 5 ojja kuddamu omukole ki buli myaka 5 bajja zikomyawo babawe empya owawulya naye yali vice president oba vice president yo ebirabo tebiriiyo olwaleero muwabuzi waki wa president ng'ali ku level ya cabinet siwa kiri afuna omusaala gusoka $15,000,000 n'emmotoka ginalabye ng'efaana wetu gye baamugulira yagifuna mu 2021 ne bakwata ne babawona ne bateeka offices wali kuki ku Kingdom we bali kakati afuna emmotoka n'eno akyali mu service kubanga pension kuwummo bazi omuntu awummudde retirement already abadde n'emmotoka ayina emmotoka agirina ya gavumenti kakati omuwadde ki emmotoka endala omuwadde endala mukyala Kadaaga ali mu kukola ne gundi toyina njawulo gy'omujja kukolera gavumenti vice chairman w'NRM the second vice kuba kati muleka ensonga zamubajje yali mu kuzikola ki mu kuzimanaginga nti ekintu ekiri mu kukolebwa kiri mu kuzimba omuliro wakati w'abakulembeze ne public kigenti oba bannaffe tebakibala I want to tell you ng'abantu nga bali bubi kakati nga ate otugambye eri sente muli mu kwewola ssente naye ng'ate weewola ate kati gwolaga mbuli mu kwejalabya bw'ogattako ekintu bayita housing allowance luyale eri omuntu kweyo level ng'amaze okuwummula ng'akyetaaga housing allowance mpoze ekyo kubanga ekyaweza anti nga tukijja muteeka kuba ekyo kiri muteeka housing allowance ziri muteeka which kind of law muleme kwekweka mu mateeka nakutegeeza n'apartheid lyaliteeka nti kyeŋŋamba nti no I'm telling you we are dealing with no I'm telling you apartheid was in the law. Not every law is good. Some mateeka gakyuke. Not every law is good. Abantu be designingira amateeka agafavoringa bo.
road mayor mukwano gwo n'olwaleero naye afuna housing allowance kakati wali byoganya okutegeera nedda njagala byonna ngamba housing allowance ku muntu awumudde tuve ku omanyi road mayor oba yabakola ki buli omu gwalumba lwaki onoonya road mayor ndi mukuga muntu awumudde kibayita housing allowance ndi kiwanda nga MP bamu housing allowance bamanyi nti mugenyi wa state aze Kampala kukola eno si waabwe nedda nze ndowooza bwe tuba tukyusa etteeka tukyuse ddala nti omuntu bwe tumuwa housing allowance and housing allowance bagiwa okoleremu omulimu employment netteeka la employment mu nsi yonna standard nti mukama we alina okukuwa privilege waliwo ebazita allowance privilege bibanga byakusanya nti waliwo ebintu byebakuwa bikuyamba okukola omulimu transport housing airtime waliwo bibalistinga era tebabisijjako omusolo ne medical tebabijjako omusolo tebabijjako omusolo kubanga bikuyambako okukola omulimu kati mwene mubadde recorder ne kamera tolina kukozesa by'okukola mulimu gwa sort bwe bakikola naye bw'owummula ne bakuweereza kamera ne housing allowance osule mu nnyumba eyo tukolere ki kubanga zempulya ziri million issue eri kuba nabawummula yes omuntu awummudde ate kati omuwe ebintu ng'ebyo omuntu ali mu office kikyamu kubanga muwe pensioni yajeeyiyize amanyi nti buli mwezi wajja akasente bwe kati wona mukwano gwange kafeero yalinga ndozi wakyali mu Daily Monitor yawalize ku tweet ng'akulaga benefits emolument gundi zalina okufuna former speaker sekandi nga sente mpitirivu nnyo sente za pensioni gyafuna kubanga owotya omuntu pensioni ng'akyakola omwami kiwanda how would we give pension omuntu ng'akyakola kubanga ndiwuliriza gundi anti asooka ogyeko emaliza point etegeere omuntu awumula atya ng'ate ng'akola kubanga bw'ova ku bwa speaker nogenda vice president eba graduation si bwe kiri kakati gwe buli omu agende ono gyaliko obwa RDC bamwezi okumulanga RDC bamwezi okuba MP bamwezi nga minister ate nga okyamula kwa waliwo emyaka gye bagamba nti gundi akoze eki awumudde bwe tugamba mbu retiring people let them go home they retire bagende ku benefits ne gratuity bebe batambulirako honorable Godfrey Chwanda Sobi KAIJA ogambye nti KAIJA munyivu nnyo n'ensonga weeri tolowooza nti ensonga weeri tanyigangako n'ayomba babanga balala bafuna zi Christmas gifts ez'ekikapu ekityo ng'ate abantu abalala eri beeryankuta ebinnya mu makubo bifuuse ebinnya empumpugoma naye nga tulaba zikapyata zezifuluma actually kankyogere ne kino omwezi ogw'omwenda nga gugwako lipooti yava mu gavumenti alaga nti ebbanja public debt etuuse ku trillions 88.8 naye ate mu myezi gino egizeeko okutuuka wano tutuuse era gavumenti ezeemu ne yeewola ensimbi endala jjukira mu supplementary wano mubaddemu ne gundi eya 3.2 supplementary yonna ebadde yakwewola yonna ebadde 5.2 kakati so oyagala njogere kuki ku looni nedda tuli ku mbeera ey'abakulembeze bakyayinamu kebalowooleza ku bantu abawansi oba nedda kusinziira ku bino ebiriwo bafiiringa embeera y'abantu bebakulembera wikiwedde twayina okutikirwa ka bishop wenamirembe wikiwedde KAIJA ku statement gyasooka okuvayo naye yagamba Kiwanda nti nina ekintu kye mbadde concerned for ntunde ba bishop ba Church of Uganda balinga 30 wa retired the 42 retired bishops ne gwabadde naye eggulo Bishop Wilson Mutebi fenga mitiana tulina ba bishops babiri aba retired abali umulide waffe Bishop Wilson Mutebi Bishop Senabulia of course yaweereza mitiana but he is born of mitiana but of course Bishop Bukenya yaliko yo out of kati mitiana yo kawja kusanga ndo za bishops ngaba 3 ogyeko yokana mukase ya umula onna bawumudde nawo ngogyeko kati ne Bishop Kazimba who became an archbishop
botunda mbaweereza ba Katonda abalala of course genda wansi ba reverends bani ba canons abantu bafuna obutemu obuzibu ennyo after retirement nga talina deployment waali ebiseera ebimu afuuka ekivume omugugu nontonre mu church oba ne mu bulamu ne mu bulamu buno obwa bulijjo nagati omusajja oyo yali ku kino atuusa atya ku level eyo kati ebiseera ebimu bwe tuba tunuulira mutandika okuba nga mwe mwesalira omusanga abaliwo kanti Okumanya yali speaker wa parliament yali mu taxi yeyesindika government eno eteeka okufaayo ku bakulembeze baayo abawummula saabakola kubanga ekitiibwa kye baalina bayinza okuba nga maybe sentence tebazikwata bulungi naye ne waba nga ali mubaka wa parliament tukaisanoga naye nedda ku level eyo nti nga yali omubaka wammwe eyali minisita nga uno aliira mu kafunda so ebiseera ebimu ne bitutuusa ku level wandibaddewo ekikolebwawo actually ekyo ekireeta pension kyekino speaker kye yakoze kati pension ejja mu parliament ey'omunaana zane mu parliament ey'omusanvu tetwalina pension mu parliament ey'omunaana abantu batandika okwogera ku pension 2007 yes era abaka parliament omubaka parliament obanga asavinze ekiseera kisanja kimu ayobaka package ganti kano bannange webale naye genda weetandike nzo okuba nti ekiseera kyonna kyobadde mu parliament tosobodde but of course abamu obasanga nga oluusi yali adda amabanja naye naziggwawo abalala bwabanga awezezza ebisanja 2 bamusasula pension it comes like nga million nga 2.5 ebyomuddiringanwa bino kubanga those are consecutive terms nenga tezakutukamu yo member of parliament as a member of parliament bakusasula ka pension ka million nga 2.5 and that's a life it's a life naku zino bali bagezaako ndowooza n'okutandika okutaako health insurance nete nagenda kusigala okafuna buli mwezi kusigala okafuna buli mwezi okuba nti obeera mu bulamu at least obutali so miserable as a former legislator kakati emabegakaawo ekyaba speaker kijja etteeka lino si lyadda nnyo era lyakoze retrogressively lyazze neliddayo en amendment bagikoze juzi mu 2000 kubanga lyandibadde litandikira ku kadaaga 2011 lyandibadde litandikira ku kadaaga 2021 naye okuddayo ku bano Alhaji Moses Lukumayo ne wekitiibwa Butagira lyakola liddako emabega nti let's cover also those ones kakati retirement I agree with the Honorable KAIJA agamba nti omuntu bweyandibadde awummudde is retired kyetubulamu mu tteeka when should somebody qualify for these benefits omuntu yandibadde ddirwa ebintu bino byandibadde bimujjako ddi okay nawe obuzibu obusanga wano okubana abakyali mu office kubanga waliwo onakoze President Museveni yawandika balungi yanateekako ekigambo simple agamba sick logic yagamba nti okwata kinga omuzikiti gw'abasiraamu ku looni ku mulamuzi yaga that is sick logic there is a law kwa balamuzi baali bekweka mu tteeka gamba no there is a law of this naga nti yes etteeka weeriri but this is a sick logic endwadde actually ne common sense yakikozesa yes nti okusanga nti waliwo ebbanja ly'obukatoliki batakinzeeko namugongo lutikko yes lutikko y'erubaga batakinzeeko the Matter Shrine ku looni era naawe manerenda wabadde obawola naye nga namugongo bagikuteereddeko nga suriteyo kakati mu kino logiki ebula ku kyokuwa bano abakyali mu office bwetubanga twagala okuavoidinga logic we must amend this law bwetubanga twagala okuavoidinga logic ya kino so that omuntu amanye
bagati bw'owummula Honorable Kadaga teyandibadde mu ku list ye anti kati kamala okumala ino kuba statement yakyali mu office omuntu amanye abe n'ebintu bibiri nti bw'owummula this is your package bw'okkiriza another appointment this is your pay jojo okusigala ng'ogenda nayo mu maaso kati omuntu amanye nti I think it is time for me to retire I enjoy my benefits benefits zibeerewo walinga zibeerewo bo retiring enjoy them net siku zenjoyinga ng'okyali mu service olwaleero ow'ekitiibwa sekandi oyo nayo different case yes kuba si speaker yes just ali ku appointment no I mean nga tonagenda eyo as a former vice president first of all tulina okukyusa ebintu bibiri tulina okukyusa which benefits are you going because olina okubanga benefits zofuna ze ziri highest kubanga omuntu abanga abadde mu busirikale n'awummulira ku level ya general tosobola mugamba nti ojja kufuna benefits z'obwa major wali ng'oyingira kopolo eza kopolo wakatumba amala yayingira ddala amajjo kufiira ddala wasooka bwiranga yona yina mbu ojozi kale katugambe nti tandikira ku senior officer senior officer is a major nibaga nti kale benefit katugambe eza private tetugenda kugendayo naye kati senior officer is a major katukulendekera ku major nogenda ku lieutenant colonel nogenda ku colonel nogenda ku brigadier nogenda ku major general nogenda ku lieutenant general notuuka ku wa general kati nongamba nti omuntu okuba nti afuna benefits ajja genda afune nti ez'obwa major zaali mmeka azijjeyo ajeja brigadier atuuke kuba kati kitegeeza nti omuntu naye ekyo Honorable Kiwanda ekyo bwekityo bwe kiri nti abantu bafuna benefits z'emirundi enyingi bwekiri kitegeeza ekiri mu tteeka obweda ly'otugamba bwe kiri kati owekitiibwa sekandi afuna benefits za vice president retired natuuka eyo afuna benefits za member of parliament nazazifuna for bukoto pension nafuna benefits is a deputy speaker for 10 years really yes nafuna benefits as a speaker nafuna benefits as a vice presidency kakati ekyo nojja n'omwongerako kati the new appointment as an advisor kakati olwaleero omuntu atunuula n'agamba nti this is not just to enable this person to have a decent life kati kiba kifuuse ekintu ky'okukukumba because it mu logic ya pension is to have a decent life kati abagamba mu pension tebali mu pension by the way abagamba nti kiri muteeka ekikoleddwa ekikolebwa pension does not even invest in pension tebakusubira kuzimbako nju ku pension tozimbako nyumba y'amaduuka pension which is given to you kekakuyamba obeerewo paka omwezi obaguganye kaninde ebiri gyange gyaki omwezi ogujja kakati logic mu kino mulimu lwakunazi mu bbiri mu tteeka lino ezetawo kukyuka esooka apollo bwobanga obadde oli ku level gy'olitayaringirako ye pension gye tuba tulina okukuwa kati nga wekitibwa speaker wekitibwa Edward Kiwanuka Sekandi pension vice president because that is the highest rank yalitayaringiddeko as vice president kati bodda buno otugamba nti ojja musasula ng'ate member wa parliament wa bukoto then it loses the meaning. Number 2, pension, somebody should muteka afino kuteka konti omuntu okufuna pension aina kuberanga amaze kuma nalangirira I have retired kati omuntu yes omuntu naberanga akulebuka kulyo kanzo kwanga nenga akolera government business naye kati oberanga wekiba right honorable Rebecca Litwala Kadaga nga gwe first deputy prime minister yes nga gwe minister for East Africa affairs you have a lead car ona ne kuvaako emabega at the same time nokugana tukwongedde ne kapyate mpya kati ngo JK nti otwaja kwongerayo ne yali waliko ne deputy speaker yakagire jaso ketano na yejja wabadde speaker
kakati tuba confused. Ate mukamawo wekitibwa Alhaji Moses Kigongo ye. Alhaji Moses Kigongo as of now he doesn't have a formal office. Kubanga vice chairman, vice chairman like what I am, we are not in government. Yes. Party positions are not government positions. Agwanide okufuna rank because he retired at the highest rank of his appointment. It is the speaker. Okay. Actually kubonna Butagira was okay. Butagira was okay. Neda ne Butagira yafa. No, Butagira was Francis Butagira. Francis Yabado yesterday. He was even there. Yaweleza between 1980, 81 to Rugumayo is okay. Kati issue eriko ekitibwa second no kitibwa litwala Kadaga because these are still inactive. Na yate no kitibwa second ayinza okubanga appointment yo probably eyokubera envoy. It's not a government, more of course eriko salary. Yes, kubanga okima iteka bwe ligamba tofuna misala egiki ebiri kakati mbasifuna misala ebiri ate mfuna ata pension esoka ki ebiri kakati. So those are the two issues. Ekibuzo tufune ubaka bwo batulaba ekibuzo tubuziza nti abakulu mu abali mu kulembeze mukyasinkinga endowooza yamwe sinkinga n'abantu bamwe kakati ekisooka owekitiibwa mufiringa obulumi obw'abantu owekitiibwa Anita Mongo atuukiriza tteeka eryabaddewo era mweriete yes ye yakola amendment anati nkugamba yene parliamentary commission bakola amendment yes including aba speakers abawumula bali abawumula bakadde before that is okay nti etteeka eryo nga bweriri kati lyatuukiriza but why there is the existence of parliament is fermenting of the laws and having new ones bwe twabala kuna weeri kati nga mu kino kimu kyensaba parliament kino tulino kikyusaamu omuntu qualifying for pension you must be retired. Good. Soul TV program omunyo kumacha ekutusibwako aba John Haas International College of Health Sciences bagamba nti bali bitunde byenjeru municipality era babangula abayizi mu byobusawo na obujjanjabi mu batwalire abayizi intake soka ya January intake dako ya July. John Haas International College of Health Sciences katufuneyo message mubiri then tuunzike program nze Salongo Gamulengeje Kasokoso ekyamaze mu Uganda temukyali mu babbi tulina bakondo eyali speaker olwalero minister ali ne motoka yo bwa minister era ne bamuwana endala kyembuuza abantu mwe ne mu buliri muvugira mu motoka muvune ku nsonyi. Okay, message mpanvu tuyanzege owe Kasokoso. Dumba Richard Kasesebwera Uganda esane manye nti amini basoke bazomulambo gwe kale tuyanzege owe Kasese nabalala. The truth is that our government and its arms are caring for themselves. For example, how can you give a rich person like Honorable Edward II such a privileges because of being a former speaker, and now I think I was also waiting to get these privileges, being a former MP, deputy. Okay. Message mpanvu. Shakira Najuko from Kasangati. Tuwadde message eyo tuyanzege. Good morning Mr. Apollo, we support the NRM government but for sure certain things are done wrongly. While those are being given all those benefits, they should know that there are civil servants who are Ugandans getting 200,000 as monthly salary. I'm Rugubayo Philip from Chenjojo. Thank you so much. Good morning Apollo. Agamanta, I'm just asking, please, do these people don't save? Because I see they do what they do for them everything, but they still give them salary. Please, what's the use of giving them pension? Naye, if they don't give them, what money will Uganda? Okay, will Uganda not exist? Kale, those a message. Eri a bit disugana naye era obaka tufunye bulungi. Olwakadde Honorable Ndoza soko nyanukulenga sina agenda wa KAIJA. Enkole eno bwe tunagitambuzanga tugenda maaso bwe tuti. Tulibeera ddi n'abantu ababeera mu office ne be planningira retirement yaabwe ngo bwe tubanga tubawa buli kimu twagala bawumule nga alina omusaala alina obakumi alina buli kimu ne motoka tumuwampya nga ali mu retirement tulifuna dde abantu nga bali mu office ne ba planninga retirement yo nga bakyali mu office yanukula mu dakiika emu then tunzike kakati kiri side zombi
nti spirit eteekisaawo kino kya retirement ekyokuba nti tulowooza nti omuntu ontafunye budde nnyo bukola ku bintu yeye ng'omuntu ate tebasevinga ku misaala gyabwe nga bali mu ofiisi olw'okuba nti abadde mu ofiisi ennene bweti kyekiri kyenagamba ekisooka nti buli kyakola ekitajja bulungi kituswazanga eggwanga just that mbuuza lwaki n'omulala abuuziza ku kyale bo bwe babeera mu ofiisi tebasevinga honorable bwali minister tewasevinga tolina byolinawo byemanyi abantu bano basobola okuba nga basevinga basobola okuba nga basevinga nga kugamba saagala bwe tuba twogerera ku kino saagala just tutunulire bano bokka let's talk broadly. Yes. Kwano muntu mulayinza okuga nti why should somebody be pegged to pension because pension is part of your savings ne government ekwongerezaako kuwa even NSSF pension nebirala kakati of course twandikubiriza abantu okuba nga asobola okufuna ayina savings ze n'akasente kano akamuweebwa bw'otunda ebyogerwako tekayina kubeera nti nno kasente kakukumugaggawaza wabula kakumubeezaawo mu mbeera etatuswaza ffe nga bannayuganda babadde aweereza ebbanga eryo kyekimu ne bazadde baffe why do you think nti bwe tuba nga tumaze okuyitamu omaze okusoma omaze okubaako byotwawunzaga nti taata wange kamuweerezeyo kano lwaki tomubuuza naye gwe taata wakula paka emyaka egyo tewasobola kubeerezaawo sente zikusavinga kukumazaako part of the savings is you gwe mwana gwe nazaala you are part of my savings so kati ekimu ku government kyetwankuza nti part of the savings ey'omuntu ono budde bwe yawaayo is Uganda itself. Okay. KAIJA eddakiika ziri bbiri zokka okubanga abantu babanga bali mu ofiisi basobola okuteekateeka obulamu bwabwe bw'omu maaso ne tutabeera nga abantu bali mu retirement ne tutandisa okudiscussinga naye kajja ngaoyogera ojjukire ne kiwaŋŋamba when you felt about the bishops tomunyola mukona we talked about it muleke sokunyoola ekintu kye nayogera ku bishop oba n'abaweereza ba Church of Uganda nti nga bw'olaba ekereziya kyekola abantu abawe pension nti bwawummula ng'alina ku akawunti ye akajjayoko naye asobole okubeerawo okutambuza obulamu pension entaale nzikizigana nayo mu training yange mu kutegeera kwange nzikizigana naye nti omuntu eyakolera eggwanga aleme kutoba nnyo kyova olaffe tugamba n'okugamba n'abaaweereza eggwanga naye nga tebasobola kukolera gavumenti wetwaga nti fe abakadde tubaye kasente naye ffe wano baabo bwe bakipiikinga ne baba mitwalo n'ekitundu zebabawa zetulowooza mbu obanga abajereze mitwalo 2.5 sente tono kubanga nga bakyalina amaanyi bakola ne bawa omusolo muyitirivu kati bwe budde gavumenti naye basike nga bwe tugamba labirira abaana abato ekizibu kiri ku zino kapyata not necessarily how enkola gye bali mu kukikola ne bwe kali badde kagaali n'aliyombye ne bwe kali badde kagaali nkugambye oleesa abantu kulisita bakyakola ate abantu b'oli mu kuwa already awo si bwe basembayo okukola baalinya waggulu KAIJA wunzika baalinya waggulu eri gyalinnye waggulu gye tuligamba bw'alirangirya kubanga tuyitaya you announce tulowooza nti walitalinga odikira no gabannange especially politics yes you announce naye bwe gubeera gino mirimu gya government there is a percentage bayo n'emyaka ne politics you announce no gabannange kwabo oli bwabanga akyagezaako n'okwesimbawo kibategeeza tannawummula kati kiwanda akyagenda okwesimbawo ng'ate omugambo mwezi abaawummula kiwanda bateyawummula akyagezaako okola kyokudda naye tobawulira n'agamba bannange kalinga bwe mutuluuza byegaba bannange bikoze eki tuwunzike nga tugamba nti etteeka liddemu litunulwemu likolebwekenongoose seriously ndowooza waliwo bagundi ba lawyers aba reviewing ebyo batuyambe kubanga etteeka lino liri selfish liri self centered kuba lyakulowooza bamanyi eri abapensioners abalala bapensioners abalala nga bwe tugambye eriyo genere yawummula afuna ogwaba lieutenant general n'egijanga gikkirya taliyo eriyo omuntu kubanga n'etteeka laffe lisooka olaba ne mu kukola tokkirizibwa nolaba andi wuliriza MP bw'aba minisita
bamubuuza asala omusala gwakola ki funa omusala gumugo osala gwakola ki kakale ate bwogamba otuwa ku pension mbomwe ya MP n'omwana yaki neya minister ekyo olaba oli mu kufera mu nansi good so the highest rank gyokola kwobulamu bwo ekigambo ekisembayo naye nga okoze eki omudde ekigambo ekisembayo mbaagaliza Christmas ennungi manyi ndowooza ne wiiki ejja tuyinza obutajja mugigenda kuba muli byammwe mbagaliza abantu bajja kuba mu bintu bya eyo wiiki abantu waliwo abakolamu mbagaliza n'omwaka omulungi ogw'enjawulo ku guno so ogw'enjawulo just enjawulo omulungiko ku guno gwe nkwagaliza ebyakulemye ku guno Katonda akuyambe obigatte nebyoyagala muguli gubeere Honorable Kiwanda Sibula Vision Night ennaku z'omwezi nga 30 mulumu fenna tuli Canaan Makerere Kikoni fenna tusinkaneyo tubagaliza Christmas ennungi Happy New Year and very prosperous 2024 tweyanze nnyo tweyanzege tutambudde n'aba John Huss International College of Health Sciences balu bitunde ebyenjulu municipality mbanoonyeeko basobole okubanga mbawagira kuba nabo batuwagidde agangeze tusima Apollo kadde mutisinkana olw'enkya